Kakati wuliriza bulungi nnyo. Kadama Patience eyafiiridde mu accident ono nno yattiddwa buttibwa era nga accident eyamusse yabadde ndoge bulozi. Ono nga tannaba kufa azze akukkuluma naye nga akukkulumira abafamire ye. Era vidiyo eno audio za Patience ng'ayogera ku bintu abafamire bye bamukoze. Okusingira ddala nnyina gw'afudde akukkulumira era ng'agenza okufa nga ye ne maama we tebakwatagana. Ono accident eyamusse teyabadde accident nga zino eza bulijjo. Eno accident yabadde nteeketeeke nga baagimuloze bulozi. Wabula ebyembi accident eno yamusse ne bakadaama abalala era nga mu bakadaama abaafudde mulimu omuwala amanyiddwa nga Irene. Ono yabadde mukwano gw'enfanfe era nga basula na bonna bakola bonna. Oyo naye yafudde. Mulimu ne kadaama omulala gwe tutaategedde. So bafamire eyo muyinza obba nga abaana mmwe temumanyi nti nabo baafiiriddemu nabo baafudde. So omuntu eyasse Patience yatwaliddemu n'obulamu bw'abantu abalala. Kakati wuliriza. Patience ono kadaama ebintu ebyamutuukangako alina mikwano gyo gwe yabinyumizanga. Era ng'okufa kwe baasazeewo ebintu bino babijjeyo babite. Audio za Patience enkambwe ng'ayogera ku bintu ebize bimutuukako abafamire bye bamukoze. Ng'abinyumiza mikwano gye kubanga bye yali yafunanga famire. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo obulumi Patience bw'afudde ayitamu. Ng'abantu ababimuyisaamu si mikwano gye wabula nga bafamire ye ate nga be bamuzaala. Nga be bamuzaala be bamuyisiza mu bulumi mpaka mu kufa kwe. Vidiyo eno nno muggyemu bino ebintu ekyokuyiga. Vidiyo okusaba ogimpereka like. Vidiyo ya Patience nga tannafa yiyo. Obubaka bwe yaleka buubwo mbuba wadde. Nze sirikabada ate ngenda kukola live tubunnyonnyole bukyali bungi naye temugeza ne mwekabya mmwe abamaama mukaaba obuziga ng'omwana bye bino byalese nga mbuwuliriza obubaka buno naawe okomentinga awo kikyojje mu bubaka buno. Tugenda kuba live leero saawa 5 paka saawa 7 nga tuwogera ku baana bano abasatu abaafudde tufunemu ekyokuyiga. Abantu beekaabya obuziga ku nnyimba ezaffe ne bakaaba naye nga be baviiriddeko okubonaabona kwaffe. Era musharinge vidiyo eno etuuke ku bantu b'omwana ono. Bibino yabyogera tannafa teyawaayiriza mubapuleyingire ne mulumbe. Beekaabya amaziga nga buli kimu bakimanyi. Mulekeraawo kaabira ku mirambo gyaffe ng'ate mmwe bantu babi. Musharinga emboozi ngifunye lwaleero ennaku z'omwezi nga 24 ogw'omunaana omukyalo ono oba omuwala ono omu ku baafudde gye yalese ayogera ku bafamire ye. Katugiwulirize ffenna giwa amatu ogiwulirize then okomentinge ate gisharinge etuuke ku bantu be. Manyi abantu baffe beekaabya nnyo naye nga balina bye bamanyi bye batukoze. Tugende mu maaso. Mama wasiibye oti? Emmotoka yonna eweddewo. Emmotoka ya kampani yonna eweddewo. Kano ke kabenje akaasooka kataafiiramu kayasoose okwogerako. Waliwo akabenje akaasooka ng'oggyeko akaamusse ke yafudde ne banne. Akaasooka teyafa. Wuliriza. Ataasizza neweddewo. Banaye Mukama ataasizza. Kufa tekuliko alina ekisago ky'amaanyi. Driver waffe supervisor waffe yabadde atuvuga kugamba mbeera mwali kuba teboogera abo tayogera naffe naye nga tetafunye nti bwa nti tulirabe nedda kati simanyi naye bwe yasiri fine. Maama byatuyambye wasiibye otya siriwo naye ogamba ali ne aba tolina omuntu yenna alina gw'osagamba nakubyako ku namba ye direct n'olaba oba network nga waliwo ebyekyanza tyakuwako namba z'abantu bamuli kumbi. Mama, wasiibye otya? Kati nno, nenyamba ne mbanga mu byana tata tuli mugamba.
nga bwe nagamba nti mama njagala omukulira essimu ngamba mukwano gwange amukubira amugambe bannaaye ye maama wange olunaku lwaliro ngambe kamwenenye bwenda naye nga mukama mpadde obulamu nga naye abumuwadde ndimutwalira kyempa nsobodde olunaku lwaleero waliwo omwani simanyi oba amulabako bamuyita Abudu atambula ne tata wange wadde Anka Abudu wadda Anka Abudu akubira nga pesha njagala kwogera naawe omuvubuka yakubira maama era yabeekotegana amaloboozi n'agempeereza namugamba pesha abadde alina ebintu byaguze ayagala ojja okola ki obikime maama namugamba lwaki amasimu gaffe agabulookinga bwe tumukubira essimu ye teyitamu ye yatukubira oli nangamba musimanyi nangamba ebyo ebintu byagamba abikwata abiteeke ku takisi ebyete oba bitwale ewa jjajjaawe mu kikajjo oba bitwale ewa taata we agamba baawe bwe yafumbirwa oli nangamba no maama w'omukalu bo ne mugamba muleke tujja bigula tubiteeke ku mmotoka mugamba oli nangamba naye nze okusinzira engeri maama wo gye mpulidde ayogera togenda kumulimba nti nga yagamba kubira essimu teziyitamu bwanamboozi oliwa ne mugamba ebyo tobiddamu bwaki olwo n'akuba mugamba pesha Denise mulwadde mutute mudwayo abalina sente atuweereze oli ngamba nze kyenda banno maama wo anaazembe agenda kufuula akasawo nga bikati ajja kusaba sente mugamba esimu maama motukako nga tukola tyangenda mbali gibulookinga leero maama yakubira taata namugamba ebigambo n'abifuulafuula mbonnateekako omuntu amulondoola agambye ebigambo maama nempulira nga nkutuse naye ngamba omutima omulungi gwe mbadde njagala okukola afuta maama wange bye yankola nga nzibiriza ngambye maama wange akaaba simu kanje mugulire bwaba wati wakoze kankite nze gwolaba olunaku lwaleero mbadde njeeya engeri gye nzimikamu sente zange Uganda nebigaana nga bagamba kuntwala mu bbanka kuba mukama wange abadde abakoze asimu yazinteka ku mobile money engeri gye sirina muntu agenda zirisiivinga maama ankubiriddwa okuŋŋamba ebyo amanya ebingi bingi n'ebya taata amanye oli munne wa taata simukisizza mugambye amazima buli kimu oyo gwe nkugamba kyemmanyi alabika amanyi buli kintu kya taata wange era mugambye Anka Abudu sigenda kulimba kuba tubadde twogera nayogera ne kuyasene ne mugamba kuye Anka Abudu ndi muntu mukulu ne mugamba kati wendi nakula ne mugamba nina omwana ne mugamba nabonaabona Kampala nga mange n'ekitange balina amayumba tebapangisa ne mugamba ekintu ekyo kinnuma ne mugamba kati taata waabaye ayagala nkwate tukole ekintu wamu mu ky'abaana ne mugamba tugeze bugeza nabukedde nkyalina okumpolereza taliiwo bamaama b'abaana abo n'abaana batabuze kuba famire zeetematema bulijjo ne mugamba ekyo nagaana okikula mugamba essaawa zino ndizungira gye sitalina kukolera lwakubanga njagala sasula amabanja gali ne mugamba obeera ne taata mulundi gumu oba ebiri oba esatu nga mpeereza sente taata asasule bali eri kuba ebintu twabiteezako ne mugamba bawe sente kiggwe ne mugamba nangamba ekyo kyo nange nzikiriziganya nakyo tolina kulerera abaana bali ne mugamba munnaye nze byebyo nagamba njagezaako kugenda naye ne mugamba tobaako kyoyogera naye nze nasalawo nga nze omuntu ekyo nakimala ne mugamba naye gwe kyomanya taata sigenda muyaza amanyire ebbanja lye njadde sasula ndimaleyo nangamba mpeereza gwe owandika ne mugamba nedde ebyo biri wakati wange naye poziko wali bayagadde ye ali kulaga ne mugamba era ebbanja nasooka ne ndistopikamu kuba kuba inajja nali nyampeeza taata sente ne mugamba ezo nze nzibalira era namugamba nti nzibalira ku bbanja lye ne mugamba nange kamale okubaako kye neekolerawo ndyoke nziremu musasule ndimaleyo kasita nasasulako ekitundu twogedde akubidde nangamba nze saagala yawukanye ne taata ne mugamba ye ensonga lwaki nasitopinga osindika sente nangamba era nze taata we yangamba tokyaweereza ne mmanya ne mugamba kirungi naawe okitegedde ne mugamba nze mbonyeebonye ku Kampala singa kitange ne mugamba yensonga ki taata saagala muyaza amanya kuba yanzije ewabe nti nze nagamba ebbanja lye njadde sasula kuba yangambanga ebintu nangamba leero nkubulire tatalina byogedde ntuwidde naye maama Paul nze tukala naye ngambye Morrison mwenda n'omukubira simukubira ngamba emyezi gyula jjajja amala kunkubira nagamba pesha maama w'omukubira nombuzaako oli maama wo biki biki nagendayo nga nzadde naye byonna byonna ate tabigamba gwe munnange agenda akwogerako ku kyalo yayogeranga bingi bingi ate nga bate nabigambanga bituufu okitegeera omwana we namutwala ewaffe ng'olowooza nti omusajja yajjawo obuvumu ajje ku kyalo maama kwali ayagale okubbako omwana we kubanga maama yalina yakola entalo ne bamulamu be kati bali ne baagala balwanyisa eki omusajja okitegeera kuba baali bamumanyi bawange ne baagala gwe baba balwanyisa oli naye okuba nga ali ayagala omwana we nakozesa advantage ndigambo byali bingi bingi maama ng'atambula agamba ku kyalo nga we neesiba ku musajja banaye maama oyo simanyi olaba nfuna n'okuba mubyogerako nga sikaali gwe kyomanya byali bingi nasulanga ku kkubo ekintu kyetasobola kukkiriza nga kitanga alina ennyumba mba nga alina ennyumba neŋŋendako ewa pasita Tom naye kiko ewa pasita Tom olw'omukaaga ne Sande abantu tebasulayo ngenze nnaku nsula ku kkubo nze n'okujja ku kiri omwana gwe nasanga ku kampani gwe nakabirira nantwala ewaabwe maama mwapulesi amugamba nti ndi ku kyayo kye sitasobola kukola asoosa nti omwana we yagenda kukola naye ate ebikolimu byakolema mukwano byayinza okukola
kati ebyaliwo wakati we ne taata sibimanyi okitegeera naye nti kati we nadda kusaidia taata ne taata yali ayogeragamu ekyama akwasala amuddangamu nti oli muzadde nakugamba nze nakwera mama kasonga ekiki naye mama pule naye alina weyambeererawo awo onaona mama onajjanga ne mpumulirewo mama pule yalinga mpeerera musekendo yange onaona mama pule oyo yampeeredde era nze wenamala nsimyako nga basponsa bange bagambye kuba nali ngenda kuwayo MCA nga ngenda plan basponsa bange bagamba mama wange agulenga requirements okitegeera kuliko sasula hostero kuliko buli kimapule takola omusajja ayita mukkiriza tukola nga tabula nga teeka ssente z'akamiza endaba nga mama malabudde nagamba kantu n'abalala omukusaba kuli kibasomako nze ninako wentuuse nembivaako ebyokusoma naye mama nkubuulire nze obulamu obunyize nfunidde ku ddembe ku kyeyo nfunidde ku mirembe naawe oyo omwana we yantwalira ewaabwe kuba nafunira ku mirembe noyinza amufuna ku nnyama awo n'omusajja ayagala nzize ebyona pesha ngende nkole mama nze nzunze nga byakwekuuza naye tulinayo wa kikakyo tulinayo wa Buganda lwo